ekyago bya Kisaka ne Luyimbazi Lusa Franco bamwaye emyezi 3 yatete yakolerako ddala era tuli interested okunoonyereza nti yakoze eki mu office bamwa bilioni 16 akole ku nsonga z'ekiteezi yagenda gulamuwa takawalala alina bina bulide yagula lya kibira kati ninga abakulembeza bakesi bonna ne yagula lya kibira kati abekibira bagaye bali kola ki twamugamba namwandika amabaluwa agawerana ne mugamba nti ekyago byabali nsonga za kiteezi waliwo ebitannagwa jangu sinkane bananyini mataka bananyini mayumba ba victims abatuufu wali kulani kubanga bote bali mu tent bonna yes Omayiri yagamba yawandika najafuna akadde emyezi 3 jaggwako nga tafunye kadde katoka mu kiteezi atenga ekyago byabali kyaliwa kiteezi kati wali abasigala babanja amayumba gawe gabutikibwa kasasiro abalala gamenyebwa nga bayisawo bakole kubo ate government beyawo obukadde kati nago yawa kubanga naba batini abali abapangisa bebagenda mu tenti kakati ate nezo nti baba wasimayi kupangisa twaliwo compensation sibwetyo bwebera compensation kubalirira nti ono abadde ayina ki era yafiiriddwa ki wawa bafiirwa abantu baabwe yagamba nti wabawe gwe bawa milioni 2 nga yafiirwa omuntu nti baba muwadde bafiirwa amayumba ne bagenda mu tent emergency tent mu kujiggala mubaletera ebyo bigambo gamo nti bawoye zo bakole kibaveyo of course balandi road abatufa bamayimba bakigana kubanga bali baba signing sebiwandiko ebitakwatagana na loss je bakoze tonakola evaluation tunagera kumanya ati ono yabadira nyumba yenkana wa itaka yenkana wa kikyogenda omulirira kati lwali kwesi abantu babufu so ebyo tebyaggwa wabula olaba ne basubiza amabugo abasinga tebagaba wana basanga wali mu tent ngulyaga abantu twawulira amago milioni 5 obezo bwezibazi nawe zafulumira abazikwata bazibba kuba abantu abafiirwa abaabwe tebakola ki tebafuna kubanga nenga tebanneemulugunya ati kati bawe audience bayite nti bajje wano ojja kulya amaloboozi kubanga nze nabakuŋŋaanya ba victims bameka abatafuna ba victims nabakuŋŋaanya kubanga ekyababugo sinye kyekikulu wabula eyo bajasti kulaga nti kyali kusaaga mu buki busaazi kibaga nti bagera ba milioni 5 kwali kusaaga mu busaazi ate si kyekikulu ekiri nti abantu bafiirwa ebyabwe abantu bafiirwa mayumba waliwo abanya abantu abe nga bakyazikibwa abo nga babanja kijjukizo mulangirire nti babuze mubazimbire ki ekijjukizo wanse wali abantu eyo yanyifiira obunaku olwa bulijjo ng'ekozesa abantu abasuka mu 12 ababeerako kati ate bano bayogera nnyo kuba n'abaabikirwa amayumba gaabwe abo be bafokasingako ono ne bano ate kati nabo bennyini tebaggwayo kuba ne namba gye baggwayo kati bwekipulizeninga mu parliament kuba juganda nakitandikako dda ne basuubiza nti bajja kuripotinganga mu parliament buli mulundi okulaga progress tebadda mukola kikujja ne parliament ofunayo space okukyogerako nakyo nga yeringa yagwamu ku lubege nga bwensonga zino bwezireeta balinga abatyo zikola ki okuziyingirira omanyi okuziyingirira oba bakagitandika nga bakuyimiriza nti nedda gwenga omubaka w'abantu abo lwaki totuuza lukuŋŋaana natuuza olukuŋŋaanya nakola enkuŋŋaana za mirundi 2 olukuŋŋaana olusooka neŋŋamba nti nembawandiikiranga KCC kuba betwetaaga ffe tumanyi cause kubanga land field mateeka nanyini property yonna yavunanyizibwa ku buzibu obuvaako oba obufunye oli ku property eyo oba obufunye oli wabweru waki wa property kasa oba buvudde ku property eyo amateeka wegate bagalambika to the extent ne oba asima kinya mu compound yo oli najanga dduka n'agwamu obunanyizibwa okumulirira kati KCC yevunanyizibwa ku land field bwe bevunanyizibwa ku land field oluvannyuma lwa bino byonna bamaze okugalawo tent ng'omubaka wa parliament w'ekyaddondo nensalawo ne ngamba kankole community engagement twetaaga political wing eya KCCA ejje ewulirize abantu ne konsani zaabwe kuba eri emergency tent yali yakuddusa abantu nga kubajja waliki walijega naye ate ensonga zaabwe ezirimu details zaabwe nga tuzeetaaga face on basooke bategeere tulabe bagamba ki awalemye tulizotinge ku makubo amaki amalala kati engagement nempandiika nepita executive technical wing ne political wing Lord Mayor yali yasolukwa wole tiimu ye ne bakofa era ne basituka ne bajja kubawe nabayita bajja ba victims abetode land field abasuka 10 era ne bajja ne baleyinga ensonga zaabwe officially nga nense ekola ki ne media weri ne concern zaabwe bino bibagamba nabo
Kabogo ne bava ne boogera abamayumba wao ne bali basengula edda bantu balinga munana nga bamenya amayumba gaabwe nga basubizo pasa sulyanga rent nenga tebana balirira abo nabo ne bavaayo ne balezinga ensonga yaabwe tenaggwa neva category zonna ne mpandikira ne executive director era ne tumworu nako na confirminga unaku lugenda okutuka nawandika ebbaluwa naddamu muwandike n'agamba nti sisobodde nenja kufunayo kaki akaddakala kuba zino engagement twagamba tosobola kukola ku nsonga z'aba victim nga tobawuliriza okutuka ku ground kiri awo si kutuka kukola bibyo nga tobawuliriza n'obengaginga kyobona abalusa Frank ono naye tuli interested okumanya biki byakoze mu office kujja ko kyetwawulidde akadde abadde ayina katono ati akadde ake kyamutekesa mu office ki kyandibadde agent ekimu ku kyo ku birala byonna byansanze awo kuwuliriza bano yasooka kuwuliriza abakozi abaali beekalakasa olw'obutasasula ekyo nsonga ndala issue eri nti ekyagoba bali kyekiruwa ekyabagisa mu office kasasiro agulidde abantu bwe baba wa rescue bagenze okuba omulanga naffe tukubye omulanga twafuna confirmation bafuna bilioni 16 okukola ku nsonga za landfill ng'emaze okukola kyo kugwawo bilioni 16 tubagamba ati muso ati simukiralingeka abantu ensavu mu abiri ensavu mu abasatu aba bafire ebyabwe direct ngaba nabafire amayumba buterevu ne bana abakola ki abafire ebyabwe n'abafire abantu baabwe teyakikola twawulira batansokayana bisimai Kampala ministry agasigazaako biri road mayor nga bagamba muzireke so gero okufuna breakdown road mayor jana kusomera nga bajjeko bilioni nyazo kaze bagala okukola muki okwesa wadde tubagamba twawulire ne investor gwe mwaga kuleta wano nti agenda bikolera bwerere sente muziteke ku bantu aina investor tosobola muleta wantu mugenda kola wochi abantu baga kumanya maintenance ya landfill negenda kubeera etya kuba gwe nobona okyusa landfill gyotute walala ensozi ne kasasira ali otagenda kusenguka twagala kumanya ali safe ate wabeera safe nga mu containers olwo abantu baffe bali bagala okuyingira anti buffer zone baba basigala mayumba gaabwe nga tubaga mu focus ngekutereza ola mulemedde okusasula abantu 7 onosasula abantu 15 abalina amayumba ko eke 8 zibagala okwongerako okola buffer zone so yebimu ku bizu byogambye bitandikidde mu mwaka guno kati bwe gwamba nti tusasira abo muliro nafu tunye bitandagwa katulizo no idio mupya umeera gele ngamba nti obecha mutiso oli butamu listing anti yaita interview olusa abalita sobolira ddala kubadde mu short list yalimu eyaba iddi obadoza kye kyamutisa nagamba wayi binsaze ndeka tulizo no mukyala omukyala go balonze wakati w'obugubi bonna alina okukimanya tumulinze ezimu ku nsonga zitwagala mutiisatiisa abantu abaagala okubakolera bino bya ddala tamayiti bonna abadde mu office basibe ng'ovuddeko okoli yalekulira bonna ababadde mu office basibe lwakugayalira konsani z'abantu kuno tekubakanga kiyamba ye wali yasabye omulimu nga mibi alowooza waliwo ebitiibwa naye ate tumugamba nti ebizibu byasaze mu office ekimu ku kyo bw'obanga ekyango byabadde ekiresewo office ekiresewo office vacuum mu nsonga za kiteezi ate n'otugamba nti omupya bamulonze tasookedde ku ezo abaaliko ekikyamu ensonga endala gy'oyingidde nagyo kakati omwaka guno gutuba tuli awo of course neisa yabamu ku bana abayita ba artist police n'amagye bakoze kinene nnyo okwabetinga impunity omanyi ffe tukkiriza mu rule of law enfuga yaki ey'amateeka ne musajja n'aveera okuba tasanidde enviiri olwokuba ayogerako n'abasirikale ntasanidde enviiri ayogerako n'abasirikale n'agenda nga buli wasanga kyogamba poliisi n'amagye bati omuntu atasanidde enviiri simanyi ati bakolagana nabo kati twebuuza ani ali in charge of amateeka olaba banoonya ayambadde akakofira KNUP akamyufu oyo ne bamusiba naye polisi ogirumiriza bubi gye buvuddeko wuliriza gye buvuddeko polisi yakwata omusajja oyo gwoyogerako kugambye bino byolaba bikola teyamukwata n'abalabye mu lubiri ng'abasirikale batunula butunuzi bandibadde bamukwatirawo lwaki omutereka nkeera ng'akoza omanyi waliwo kye bayita ogamba nti omuntu asobola okuba n'abantu basobola okwagala vibe kuba abantu tosanyawo bintu byaki byabalala bw'oba oyagala space noonya wakalu kuba wali wagazi tokuba tonyigiriza tosanya tolumba gato kyokoloza omusajja yomu yajjakaawo ku NUP nga budde bwa kiro n'akola ki yagala kizimbe kyamu ebyo byewalengera kubanga emabegako baali bamuvulana kubba simu omusango kyali mu kooti mu ddwaliro ensambya gye yagenda yalatta omulwadde akyaliko ebibuuzo ayinza oba alina byayagala okubba kati abasirikale n'akuba abasirikale n'abasawo kakati ekibeeraawo kakati twesanze wano ku NUP yayagala kukula mu ddirisa oba naluggi ndowooza alina
bazimba so that impunity okutandika okutwalira amateeka mu ngalo nga bwe kimu akikola olaba biraba akubuzaabuza abikkako n'omuntu gwe bagambye nti ebiku musange givunaanyizibwa bubbi nti yabba essimu kalowooza bwagwa ku binene awo ne wetugendera ku kinyusi oyo n'omulekaawo katusitukadde olwaleero olaba nti olaba abantu batandise kwefaako revenge saagala gamba nti revenge ate kibadde ki mu mateeka mulimu kye bayita self defense yandibaddewo yesterday tetumanyi oba oli awo baani abakoze eki abayinza okuba nga abeerwanyeeko naye omumenyi w'amateeka asobola kuba nga alina beyagabanye nabo batagabanye nabo bulungi nga balina gye babbye ne batagabana bulungi egyo emisango tebagiropa ku poliisi kati awo wetujjira ku kinyusi kino omubbi saagala tugambe nti revenge kisobola okuba nga balina kye babbye n'atagabana buki bulungi kubanga tosobola gamba saawa eno nti ani yakikoze tewali yagambye nti nakoze ki nze nalumbye wabula kikulaga nti poliisi era awo yeyanguye nengede ku bufaananyi girabye nga yeetala nga yeetala ku butambi bwe tulaba ku ki binabireka obubuuzo twagala bwe kiba rule of law oba enfuga y'amateeka abantu baleme twalira amateeka mu ngalo ekyokubiri abantu baleme ate kukola provocation nga poliisi etunakutuzola okuba ekola nabo kuba abo tuwulira mbu abo baba bayinfooma kugambye olaba ayambala ekyambalo ekyamagye n'atambula n'addayo neeka ffe bakwala n'ayambadde lwedi n'ayambadde n'enkofiira ne bakola ki ne bamunyola so twandesimate nga buli gwolaba nga ye byakola bitwalira amateeka mu ngalo automatically abakola n'ebitongole ebyokwerinda ffe tuvumirira ebikolwa byonna ebitwalira amateeka mu ngalo tudimandinga nti weba nkola na nkwasa y'amateeka amateeka tegalina kuba ku baana na byana kikireeta impunity ate n'abantu era batuuka ne bareactinga ne bedefendinga ate omubbi tomanya kyamulumbisizza tosobola kumanya omukozi w'ebikolwa agambibwa okuba omubbi kubanga omusango guli mu kooti naye buli walabiddwako abali tasuubirwawo kubanga ati bw'ogenda ekiro mu maka g'abantu mu bitebe by'abantu liyale oba osigaza jasi kuvunaanibwa naye nga emisango gy'olabikiddwako ekyo sekababali omwaka gubadde wegutyo gwakuyiringita naye nga byonna ani abikoze Mwami Museveni n'abantu be njagala kugenda ddala ku Mwami Museveni omwaka guno bwe gwabadde gutandika era nga gwe mulango tugenda okuteesaako yayogeddeko eri eggwanga era n'atutegeeza nti aggyeewo police bond ebadde eweebwa abantu abalowoozebwa okuba nti babbi naddala nga kubanga poliisi okusinziira ku Penal Code Act eyakolebwa mu 1995 egamba nti poliisi esobola okuwa omuntu bond ke kakalu akakakasa nti omuntu ono ajja kusobola okwetwala mu kkooti ng'aveeka Katonda omukulu w'eggwanga ate era yagambye ku babbi nti abantu bali bayitiriza okubba emmwanyi bayitiriza okubba ente embuzi n'ebintu ebirala byonna n'agamba nti aggyeewo bondi ku babbi naddala abo ababba eka noono tugambye nti ateeberezebwa okuba omuddu kubanga yabba essimu era omusango ogumuvunaana kati njagala tugendaawo mwami rather honorable Muwada kakati omukulembeze w'eggwanga ekyokusooka kiri mu mateeka ekisooka njagala okutegeeza abawuliriza ba Radio Simba nti ekisookera ddala Uganda eri ku mawanga agali mu luso olumu ne Bungereza kyetuyita amawanga agali wansi wa Commonwealth kakati amawanga agali wansi wa Commonwealth galina principle emu enkulu efaanagana gye tuyita ye presumption of innocence kati principle eyo era yali entrenched yateekebwa ne mu ssemateeka waffe wa Uganda mu Luganda kinnyonnyole presumption of innocence njagala kinnyonnyola nga mazeewo ekiri mu mateeka gaffe kati presumption of innocence eyo principle neteekebwa ne mateeka gaffe ssemateeka w'eggwanga Uganda naye aprovidingira gye bitwa presumption of innocence n'amateeka agakolebwa wansi wa ssemateeka egamba etya position ya ssemateeka waffe egamba every person suspected to have committed an offense buli muntu yenna ateeberezebwa okuba nti yenyigidde mbumenyi bw'amateeka oba nti yazizza omusango is presumed innocent atwalibwa nti talina musango era tannaguzza until proved guilty paka nga amaze okuzuulwa nti yaguzizza awo okwongerako mu mateeka gagamba gatya omuntu okuzuulwa nti yazizza omusango ye muntu atwalibwa mu kkooti
eyateekebwawo mu mateeka n'avunaanibwa omusango ogwo naye n'aweebwa olukusa ne yeewozaako omusango kooti n'ekizuula era neerangira nti waguzizza kye tuyita okubeera convicted era wamala okubeera convicted n'aweebwa ne sentence kyekibonerezo kaakati omuntu okubeera convicted erina kuba kooti ng'ate yateekebwawo mu mateeka omusango ogusobola ovunaanibwa omuntu gulina kuba ogwo oguli provided for by law ogwateekebwawo etteeka era etteeka bwe liteekawo omusango liraga binyusi ki ebikolwa ki oba bitakolwa ki ebikola omusango ogwo era etteeka lirina n'okulambika ekibonerezo ekiweebwaziza omusango ogwo kaakati olwokuba tulina kituyita presumption of innocence nti omuntu taba na musango paka nga asingisibwa kooti kaakati amateeka gonna agakolebwa wansi w'ekyo ne mu ssemateeka waffe nga ddala njagala okukootinga nnyo police act neegamba neteekawo nti omuntu waba avunaanibwa omusango ng'anoonyerezebwako etteeka lyawa poliisi essaawa 48 zokka okuba nti bakoze eki omuntu ali mu custody oba ali mu bukuumi bwa poliisi bwe baba tebalina bujulizi bumutwala mu kooti mu ssaawa 48 ateebwe bw'aba akyanoonyezebwako ku kakalu ka kooti bwe baba nga tewali kyakunoonyereza bamuta awatali kakwakkulizo omanyi bibiri njagala tubitegeera omulundi gumu omuntu aba talina kyakunoonyezebwako kyeyongerako alina okuteebwa awatali ki kakwakkulizo unconditionally released bw'aba nga balowooza bakyalina kye banoonya then ateebwe ku kakalu ka poliisi ate kalina kuba kaweereere free of charge nga tekasasuddwa kakati olwo era wansi wa presumption of innocence era we watambulira omuwaatwa gwa beyiro omuntu okuteebwa kooti esobola okukuta kakalu kaayo nga tebakweyimiridde oba esobola okukuta ku beyiro nga bamaze kukola ki kweyimirira kati okweyimirira nekiba nti nakyo kiri wansi wa presumption of innocence ti omuntu wadde aba akyavunaanibwa naye asobola okuteebwa n'awoza nga ava waka kuba taba na musango paka nga gumaze kukola ki okumusinga tukozesa enkola gituta common law eyawukana ku bakozesa kye bayita civil law abakozesa civil law ng'amawanga agamu agali mu lubo olumu ne Bufalansa civil law bwe bakukwata ne bakuvunaana omusango oba waguzizza paka nga weewozeeko oba prove lwaki tetukugalira era mu kyo gwosinga okwewozaako kusinga abakola ki abakuvunaana naye ate ffe abakozesa presumption of innocence abakozesa ne common law nti ate ffe obuvunaanyizibwa obw'okuleeta obujulizi buba on the state buba ku state government emisango mu Uganda giwaabibwa mu linnya lya Uganda si mu linnya lya Mwami Museveni nga muntu era ogazizaamu akatini nti Mwami Museveni ng'omuntu talina lukusa mu mateeka kukyusa oba kontana ssemateeka talina lukusa mu mateeka kukyusa oba kontana tteeka lyonna eriyayisibwa parliament amateeka nga police act aga providinga procedures za police bond n'amalala gayisibwa parliament ya Uganda ssemateeka w'eggwanga nga era amateeka gayisibwa parliament nga police act gasobola kubeera amended na parliament ate UPDF act era nayo esobola kubeera amended by parliament kakati ate ssemateeka ali waggulu ate yasobola kubeera amended ku nsonga ngeze zirimu rights z'abantu oba eddembe ery'abantu ery'enkizo tosobola dikyusa nti parliament etudde erikyusiza ebyo bibeera subject to referenda gye bayita referenda kyobulaba otula mu ssemateeka ateekawo obululu bwa mirundi emeka ebiri egimanyikiddwa ye general election ne referenda njagala nkutegeere bulungi nga mbuuza ekibuuzo kye omukulembeze w'eggwanga ye commander in chief of the armed forces of Uganda omuli police omuli UPDF omuli aba security n'abantu abalala bonna bamukwata mundu commander in chief baawe ekiragiro okusinziira ku gundi yaabwe nkola yaabwe omukulembeze yenna alina okugondera ekiragiro kya commander in chief bwe walira kunaawo nti bikontana ne ssemateeka tewalira kuna ekisookera ddala bw'okwotinga ekigambo commander in chief oba okisomyewa bw'oba oyagala gamba nti okisomye mu ssemateeka then kitambulira wamu ne principles of separation of powers enjawulo y'amatabi ga governance ne principles bw'obanga ogamba n'okulayira wadde tetukanya byalayidde na legitimacy nti oba mutuufu mu office naye ng'olayidde ng'ogamba okozesa ssemateeka principle esooka amateeka gamba teri ali waggulu
waggulu w'amateeka kyova olaba kituuka ku ddembe ly'obuntu n'emisango egiri sivo muntu ku muntu n'ensonga ezeekuusa mu kusobola ssemateeka n'omuntu ng'ali mu ofiisi eya pulezidenti tabeera immune tabeera waggulu w'amateeka era asobola ovunaanibwa naye okimanyi nti ab'amagye n'abapoliisi bavunaanwa be batagoberera biragiro anti nkumbadirayo nti so omuntu yenna abeera mu office ng'akipayinga office of the president immunity eyo kajyaweebwa mu mateeka butavunaanibwa misango giri criminal naye si nsonga ziri civil bw'akosa ekikyoba n'atwala kikyasobola ovunaanibwa era osobola okikiraiminga bw'akola ekikotana n'amateeka era kiwakanyizibwa kati ebiragiro byonna bye bayita okucommandinga within the powers kubanga ezo organizations ziteekebwawo ssemateeka yateekawo armed forces omuli the Uganda People Defence Forces omuli police force omuli ne prison service ezo zonna zirina era nazo wansi waazo ne bateekebwawo etteeka buli emu ne bateekawo police act ne bateekawo UPDF act ne bateekawo the prisons act era ezo amateeka gateekebwawo ne galambulula birina kukola bitya kye bayita command erina kuba nga tekontana na biri mu mateeka ebyo byali byakwewala biragiro bya traverse biri wabweru waki w'amateeka every command eri wabweru w'amateeka olina eddembo girijekitinga era buli police officer mwe ba OCCID ba OC stations ba DPC mubadde mu ggwanga lino Uganda abantu abasirikale abatyobodde eddembe ly'obuntu bavunaaniddwa mu mateeka ga wano n'abamu baliko sanction ez'ensi yonna Mwai Museveni tayambangako n'ogu abavunaana bokka in fact Mwai Museveni kye yakola kwe kudduka mango watone jeno ne bayise etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act etteeka eryo ligamba gwe bw'otyobola eddembe ly'obuntu ovunaanibwa gwe gavumenti ebigikwatako kati gwe OC anaagonyera ebiragiro bino bitwale nti amateeka nga ssemateeka wa Uganda n'amateeka nga Police Act ne UPDF tosobola gameninga ng'okola speech ya mwaka tosobola gameninga ng'ovudde mu kirooto towandika kiwandiko lugamba nze mbikyusiza nze mbigobye oyo yabadde ali mu ndowooza ze Mwai Museveni ono gwe twogerako yajjako lumu wano mu covid ne minzaani nga kuliko akangaalira n'akawunga n'agamba nti abaffe buli omu mubegeka akagulaamu kamala okulya n'avayo ng'ali mu night dress n'addukadukawo mu nju ye mu state house y'abantu y'eggwanga naga mudduke badde mubeere fit yerabidde mu Uganda abantu bapangisa ova ku luguudo ng'oyingira nnyumba yo ye bw'abeera eri imagination abaana ki abanandala kati ng'ovudde okuba nti ayinza obanga obudde bugenderedde naye tetulina temuwamwaganya kutyoboola ssemateeka so bino byayogera go police officer ne OCCID diwo wayolabye nga waliwo officer gwe bataddeko sanction diwo wayolabye nga waliwo officer gwe bawabidde nga Mwai Museveni avuddeyo omuyamba buli wokola ekiri wabweru w'amateeka you can only implement lawful orders orders eziri wabweru w'amateeka toyina obligation ezikola ki ekyokubiri bino mundapa nakola speech ssemateeka tugambye agamba omuntu taba na musango paka nga gubaze musinga ate ssemateeka ali elaborate tekimatalinga musango ki buli musango gonna gutwalibwanga musango mu mateeka presumption of innocence teyawula musango ki gwokola ki so ebigambo kubya abapoliisi kiboko bagenda gano ogondera ebiragiro by'omukulembeze ebyo si biragiro babakwate babasibe tetubaga biri mu mateeka kuba kiri ne mu police act yeteeka mwe babalondera naye oli omusajja bamutya kakati soso eteeka nga tenaba kukyusibwa kubanga nibo bagenda ovunaana omuntu abasirikale katugambe nti an OCCID bobanga ogera kuvunaana omuntu era okwotinga section gyoyogerako ate n'ekyokubiri etteeka lya dissuasion nti obujulizi bwe tebumala omuntu mukole ki bw'oba alina obujulizi nga bumala ky'osobola okukola kutwala muntu muvunaana mu kooti kuba kooti yalina olukusa olulimandinga ebbanga erisuka mu ssaawa 48 ne as long as toyina bujulizi toyina obligation egamba nti kansigaze omuntu kamudetaininge nga ate bwenkyanoonyereza amaanyi gavumenti gyandibadde eteeka mu kwempoweringa ebitongole nga institution nga police institution nga ya DPP ewabe emisango institution ngezo tebagataddeewo kati ogamba otya nti oyagala bantu yabawa bendi simanyi bondi njagala kumba wano twali bali kati afokasinga ku welfare y'abasirikale bakole emirimu gyabwe mu budde bw'otuuka ku police stations kanjogere ku yeekasanga ti wali mu kyalo gy'enshikirya otuuka nga ne kabuyonjo tebayina ne uniport tebakola ki tebayina esawa ebbiri tuli mu program Lutindo mu studios nina Honorable Muwada Nkunyingi owa Kyadondo East. Honorable Muwada, mpozi kyoyinza okugamba mweno directive y'omukulembeze w'eggwanga kyekyokuba nti nga tonaba kuteekawo directive eno ddala waliwo kooti ezimala obuduukulu bwa poliisi bumala okubeeramu abasibe nga poliisi bwenoonyereza
those are the issues z'obwobuuza omukulembeze w'eggwanga naye nga tukyalina omukulembeze w'eggwanga bano abasajja bamutya order ni order mu magye eyo gundi byogera bikola mu civilian rule wakati wo nange naye mu magye ebintu byanjawulo kakati mwe saagala obere mutitizi nga twogera ku rule of law nza kugamba nga muwadanko nnyingi ndi musajja Pulido Mutendeke Pulido Mutendeke advocate cause of judicature ate emyaka ena mu practice yange nali mukunganya wa mateeka mu ggwanga lino nga ndi omu ku ba editors aba Uganda law reports ne high court bulletin ez'eggwanga Uganda so in terms of amateeka ne enkola ne common law practice njogera byentegero buki obulungi nti mu mateeka gaffe procedure yonna buli woyise tosoba yisa kiragiro kimenyawo kawaayiro katteeka koberani ne woba occupant wa office of head of state ebere Uganda obensi yonna era rule of law tosobola kuyisa kiragiro ekyamendinga police act nga kikyusa ebirimu okubikyusa ebirimu olina kubanga okyusiza act yennyini ate teke act yayisibwa parliament era parliament yasobola ogyamendinga okugiyisa ekyokubiri bw'obanga oyagala kwamendinga constitution kuba ne wamendinga act era nekontana ne constitution era ewakanyizibwa okubeera nga violatinga semateeka era nga bolaba amateeka amala agabaddewo nga bolaba amateeka agayisibwa ku nkuŋŋaana bwe gaali challenge obwaire obalooza nti bwe babanga batya kooti ne bwawutululinga kasita obwaire obuyisibwa ne baba bakwamendinga police act naye nga ekontana ne semateeka era kibawa bweru w'amateeka era alikuba kawakanyizibwa kati semateeka waffe ya providing for the presumption of innocence eno jogera article ya semateeka ate semateeka agamba it is a duty of every citizen buvunaanyizibwa bwa buli munnansi okulwanyirira semateeka bw'abanga agezaako okuwambibwa so mwayi Museveni tagenda kola ku nga tulaba tagenda kuwamba semateeka omanyi semateeka yabeera grand norm mu nfuga y'amateeka oli wawamba semateeka bamaze obbawamba kasagamba kino kisazizaamu nga kiri mu semateeka ne musirika ne mukireka ekiddako agenda kusazaamu bukimu agenda sazaamu okulonda agenda sazaamu buli institution agambe kati nze afuga abafuga be batyo abadictator ezo abakozesa dikuri we cannot abet tesobola kubeerawo naffe ne tulaba ng'omusajja aveeri mu kirooto kye ng'ayaga mu sipiiki ze n'ayisa dikuri tulina enfuga ey'amateeka ezo kyeyakoonyeeko kiri within rights z'abantu zetasobola kusubjectinga ku ndowooza za muntu sekinoomu lino eggwanga Uganda is not a property of the person of Mr. Museveni eggwanga si lya mwami Museveni eggwanga n'abasirikale bonna wabubere w'amagye amagye tugawa ekitiibwa because gateekebwawo constitution semateeka agamba tujja kubanga with ejje ly'eggwanga erinaayitibwa Uganda People Defence Forces naye semateeka n'alikugira era ne muteeka ne bakugira nti naye tebajja kukola nsonga yonna eri partizani tebajja kwetaba mu byabufuzi byawulayawula balina kubanga jje lya ggwanga nga lya bonna semateeka y'omu yateekawo zino arms n'ateekawo police era police wansi ne bateekawo ne police act byeyina okukola byonna birina okuba entandemu nga bitambula n'amateeka so ebirowoozo n'ebigambo bya Museveni tebiri above the law era tulina obyanukula as long as biri illegal era na buli mwabuzi we omanyi bano batondeje bagera ali bamutya atondeje ali mukuba mulimu gwe beerabira okuba nti bamu advisinga but if any naye ayinza n'okuba tayagala advise kuba tulabye mu Uganda ng'alina ba advisors bangi naye nga yabawa amagezi abayita n'abakuŋŋaanyaawo ye n'ababuulira n'addayo kati n'abalina ku magezi mu mateeka tebafunye mukisa kukola ki ekyo okukireka okugenda mu maaso kuba kukkiriza mwami Museveni kuwamba ggwanga aba alinga stage nze ku nga semateeka mutadde wabbali kati biragiro owebikolerawo ezo orders z'okola kizootirira azo so fe nga bannayuganda as a citizen in fact ate oluso era nga lawyer kinkakatako era ng'omukulembeze kinkakatako ogamba nti ekyo kikyamu bw'abanga waliwo intent ey'ogamba nti waliwo akawaayiro katakanya nako mu ssemateeka akali mu ssemateeka nga keetaaga ngaako akeddembe ery'enkizo tukyalina delegable rights zotasobola kujja ku muntu bw'abanga agakyusa kwako ako bakasubjectinga ku referenda ng'ogenze mukakiko ka byakulonda ne kateeka likagamba bannayuganda mwesalirewo mukkiriza mugibweko eddembe lyammwe oba nedda automatically teri munnayuganda ayinza kukkiriza awo osobola okyusa ssemateeka naye okujja n'ogamba nze nagidde obulagizi ate n'olondamu n'emisango teri musa emisango ffe tujawula nti guno nti felonies misdemeanor ne gye yalonzeemu egimu si misango minene mu mateeka gaffe kuba ffe emisango gibalibwa kusinza mu bibonerezo biguliko okugamba nti guno munene oba muki oba mutinduka eno feloni eno misdemeanor nti guno mutono oba guki munene yeebuuze ku balooya kati ekyokubiri enkwata ne consideration y'emisango si
tena kuba ku level ya police bogama nti musirikale wa police alina kuta muntu ku police bond okimanyi obo mu constituting almost with judicial powers no winza obwekiramuzi atenga mu nkola mu criminal proceedings mu nkola itibwa muvunana abantu abazize emisango police obo muwadde n'olukusa obo muwadde kulya police ololo yayo eri mu kunoonyereza terina lolo evunana kati wano bo mwadde olukusa kati olugamba nti alinga agenda ovunana wonga nti ono tomuwa ono mwe obunaiza bwayo buli mu kunoonyereza mwe bakunganya obujulizi ne babutwala ewo omuwabi wa gavumenti ayitibwa director of public prosecution eriteekawo DPP ligamba ne DPP omuwabi wa gavumenti etteeka lyagumiza talina kubeera under the direction and control of anyone talina kubanga alagirwa obanga akola ki nga supervising ba omuntu yenna so kati Mwai Museveni kyali mukola kuyingirira criminal trial ne proceedings kuba ye olokuba ye nabamwetolodde bayinza otyo bakwatako bana abasirikale paka nga tumaze ofuna lulu ovulo mu ggwanga omukulembeze w'eggwanga agamba bwati bagenda kukwata abantu ba bulijjo ekyo kikyamu kiri wabweru w'amateeka kubanga eba kakodio na kakolomoni kukikozesanga political tool batandika okuwamba bannabyabufuzi batandika okuwamba abopposition mu disguise ndikakati bagano bata kuba tugenda mwaka gwa kalulu olabo buli byayogera wasose naye yagambye babbi teyagambye political kugambye buli teeka lyo bayisa kale babbi bayinza okuteekako ogw'obubbi bulijjo bakwata ab'enkofiira ne bakwata ab'enkofiira za NUP myufu ne bakwata abovulo ne abatwale bavunana mu court martial naye nga waliyo abantu abakozesa n'emmundu n'okutta abantu abali mu civilian courts kitegeeza nti buli kimu bakikola bakibaze kugezaako kukozesanga political tool tosobola kukkanyala bintu ebityo ate gwe alabanga ekitakwatako enkya bayoola ggwe enkya bakwata omulala bwe tuba tulwanyira enfuga y'amateeka nammwe abali mu institution of governance abali mu gavumenti kati wano twalina baluyimbazi bakisaka nga b'amaanyi nga ne poliisi yebakuuma kati tebabadde mbuduukulu tubalina abanene nabo babavunaanye gwe musirikale naawe tomanyi oba enkya gwe bagenda okugamba nti weekobanye n'omubbi w'emmwanyi n'omubbi waki bakumme bond bwe tuba tudifending enfuga y'amateeka teri ali immune tugamba nti tugidifendinga nga tetutudde ekifaananyi kigazi tugamba amaanyi gandi bali kati gateekebwa bwe tuba twagala kulwanyisa bumenyi bw'amateeka amaanyi galina kuteekebwa ku empowering zo institution bwe ziba zakola mu budde zikole muki mu budde bano abasirikale kati ng'abapoliisi badde babongeza musaala up to now bambi basanga tebannabongeza ki omusaala gwabwe bwakekwa wandi badde improving housing yaabwe bwe bazimba ennyumba bazimba naggulu kati omusirikale akuume palisa akuume eggulu akuume Fort Porter ajasule naggulu era bazimbira banene ate otuka banene tibandikuziza abawansi ogero abakuziza jeno w'amagye ngo balese mu poliisi yo yakuze omupoliisi owawansi typical police officer nasigala kulanka nabako wano olumu bakuza omusirikale wa traffic bambi nakuba nendu nagala otula wansi nga takiwuliranga nako nga ludde ku luguudo ebbanga lyonna kakati olaba nti bambi bali mbugu badde babeera empowered bakole emirimu gyabwe no promoting within police ranks mukama wamwe yamudeployinga ku parliament alina obuyinza obwo kakati ogero tunula nga abasirikale bambi bakyalina konsani zaabwe botula mu housing yaabwe botula mu welfare yaabwe endabirira yaabwe botula gye bawanga you raise two issues raising by improving welfare aba police nembera ngo bakolera otuka ku police station ezibunga tezina patrol nga patrol bazija zikuma bakulu sanga mukulu omu bamukuma ne patrol mukaaga n'abasirikale abasinga batwala kuma bakungu ku communities muwandi badde okola community policing n'okuwangala n'abantu police bazijjayo ne basigaza police stations intini ekyokubi n'abasikale ne bajibwa bakumba makaga abakulu batambulira ku bakulu patrols osanga police station number nga tena patrol yonna nejo nga ne emergency za bulijjo tebasobola zidukira tulina ku empoweringa institutions no kuba nti basobola okuditalinga crime si ku focusing ate nti buli ateberezebwa jukira mu Uganda temuli mukapima at level of a police station akapima obokajje wakasensinga with the proof nti no ndolokuba ndo musango gwe mutebeza mu gwe guno nti tetujja kumutekisegeza nti olina wabakwayiriza byabufuzi ajja kuwayiriza ekyo kozesa amateeka kozesa polisi kola byabufuzi tosobola mukiriza kumenya amateeka nga tulaba ali mukwamba semateeka batakyuka bwatyo mwe basirikale mubeere cautious temukemebwa Mwai Museveni ayinza bayavudde embirooto ayingira New Year najayogera ekibozibozi kyawo nga babadde atera okubyogerayogera lumu yaleeta simanyani ono nga ali kubye Masaka naleeta omukyala mwerabiddeawo simanyi
simanyi nti ono yanyumiza emboozi kati abeera mu ebyo taba serious ku nsonga ez'amateeka kati gwe omusirikale obeera okimplementing Human Rights Enforcement Act egamba gwe omusirikale ovunaanwa gwe individuale nga sekinnoomu kubanga luli twavunaananga gavumenti ku misango egitobona eddembe ly'obuntu kati bo bayise etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act egamba nti bw'ozza omusango gwonna ovunaanibwanga bwetaba mu bikola ebitobona eddembe ly'obuntu ovunaanibwanga gwe omusirikale ofiisa oba ow'amagye ofiisa individuale kati abagavumenti yejjako liability ate baduumira kumenya amateeka so as long as etteeka terinakyusibwa mulina kukola ekiri mu tteeka muwa abantu police bond bw'obanga okyayoyiza nga osusa essaawa 48 nga tewali bujulizi oba ate sina kindi ali ne bond erina kuba yaki yabwereere so balina kwempalinga ne DPP office ya DPP okuba nti banonyeza ate nga basanctioning emisango egirimu value nomanyi ne DPP bamukangakanga osanga sanctionings ebintu nga temulimu oli bamukutte atambula bamukutte ali mu redi nga amusanctioninga many times court eventually omuntu nga amaze obonaabonyera mu kooti ne basanga talina na musango kati tulowooza nti persecution ekozesebwa nga batya bitongole nga bino tunagirwanyisa from the ku ntandikwa kati ng'eno so Mwai Museveni bino byayogera ali mu kubalaata ne kumba azimba musingi ye gwakubbira mu kalulu gwakusiba bannabyabufuzi sirowooza nti atagetinga aliyale kutaasa abantu ba bulijjo kubasika kutaasa community tebataasamu balimi omu bamulala otaasa bonna yani empowering nti police stations ne police posts ne bazongera mu bitundu ebyenjawulo bano abakungu babazonga nezipatro okola emirimu mu bitundu n'okwempowering okubanga bazisembereza eri abantu otherwise abantu buli kitundu kati mwotambula ebyasi abavubuka abanwevu bekolamo mulimu ne bagula jaketi bebakuuma ebyalo bosanga ate bakumisa abasirikale baba bagenze kuma banene line eggwanga libbe muganda wange kuwamba semateeka exactly nzikiriziganya naawe nti omukulembeze w'eggwanga talina kuwamba semateeka naye mweka nyini bannayuganda mutusiba mutugamba nti nowai obubbi bweyongedde naye businga kubeera ku kyalo ate nga abaana bakyalo be babba kabi ki akali mu kujjamu empulungusa enkyamu ne zitwalibwa ne zivunaanwa other than okubatanga ne bakomawo nekivaamu ne mob justice omanyi mob justice awo siwava kakati nze nkugambye Museveni talina kigendererwa kikuma abantu okkiriziganya nti waliwo ebyandikolebwa ekyo omuntu ajja n'akuba oba tonatuuka naka ng'akomyewo ku kyalo abantu ne basalawo ne babakuba ne babata abantu bonna b'osobola okuteebereza nti batwalira amateeka mu ngalo beeyisanga abakatakwatwako be bantu ababeera abakola n'ebitongole ebyokwerinda abakolera Mwai Museveni kasoli awanika yero n'aga Museveni oyo tebamukwatako bosanga bavuga emotoka esaliko number plate ate abakola ebikobe babeera muki bosanga bavuga emotoka teriko number plate oluusi agibisse osanga beisa ne police oluusi baziwamba bami nga balina connection from above kati gyekirese impunity mu ggwanga lino so tulowooza nti tulina kuddayo ku rule of law nfuga y'amateeka empower police ekole nga terina interruption na disturbance etteeka lye balina limala ate ne oba promoting within police ranks promoting abasirikale abatendeka abakugu ne buli osanga ka space waggulu batakawo amagye kati abasirikale bali empani babeera demoralized abasomya kubanga police training yanjawula ate yankizo eyawukanako ku y'amagye kati abali trained tebabeera promoted nkugambe ne mu communities olaba nti tebabadde empowered okukola emirimu gyabwe kyolina okufocusinga on bwe basalale bongeza omusaala bajja kukola omulimu gwabwe kubanga bali trained mu community zaabwe so balina concerns twali batulinga na concerns z'abasirikale si ate kuyisa biragiro biraweerwa amateeka ekyokubiri tosobola gamba nti oyagala kukuumako section emu mu society nti kankumeko abalimi simeka nkumeko n'abaki abalala obaleke wabbali kubeera bogamba abalimi be baani era ayogera ku basajja abamwetoolodde bebalima emmwanyi agambye nti yalondamu abamwetoolodde awo abamwetoolodde awo abanene ogamba agenda kuma mwavu wa wansi alina ekemu eka bbiri ono omuntu wansi atalina bwogerero aba atagetinga obaoliawo ye abamwetoolodde kakati bino byonna babitwala kagenderere naye ate ffe ng'abantu fokasi yaffe erina kuba nti bwebanga semateeka de constitution yaffe n'amateeka gamba nti omuntu alina okufuna akalu ka police alina okufuna police n'ebbeiro ya kooti ekyo tekina ujjukira yasooka kuyimbirira nga awakanya bbeiro so Mwai Museveni buli kaseera avaayo n'ekirooto ekipya ne tugamba abasirikale nti mmwe tolina wogera kwekwasa nti wafunye ekiragiro kati mwakijjeewa nti wakijjeewa kubanga etteeka lyolina okukoleramu weeriri likuwa buli discretion gye likuwa mu tteeka teri ayinza kuvunaana kyokoledde mu tteeka
kubanga etteka weligamba nti omuntu oba kyamunonyeza kutolina bujulizi kifo kyolina kusuka ssaawa namu 8 mute ku kakalu ka poliisi omugamba alipootinge bw'oba tolinaakyo omunonyezaako mute awatalika kwakkulizo bw'obanga olina obujulizi ng'olaba buweze mbutwale ew'omuwabi wa gavumenti fayiro webanga mulimu obujulizi basanctioninge asimbwe mu mbuga zaki ez'amateeka lwaki beerijjira ku bino byakugyawo bondi lwaki ayagala nnyo badetainingira omuntu awatali trial lwaki olowooza wakola ki kuba ogamba nti asimbwe ku poliisi lwaki tafokasinga kuba nti kooti ziba empowered zikole emirimu gyazo mbudde ne DPP ayo empowered abe nga anoonyereza mbudde ne poliisi eri empowered okunoonyereza mbudde lwaki afokasinga mu kusiba wano awali omuntu nga wa biragiro lwaki atya awali ew'omulamuzi awali ki awali enfuga ey'amateeka kiba kikyamu nnyo era eba delicate move kyesobola kukanya nayo ekyo kiba kyamu twagala okivumirira n'okulabula abasirikale nti mu bitwale nti eyabadde emboozi nga mumalako omwaka si orders kuba tosobola kufuna orders naawe OCCID buli oba osanga kuba bwogenda OCCID buli omu alinamu penal code buli omu alinamu MCA Magistrates Court Act balinamu TID Trial and Indictment Act ekola mu High Court n'ebirala era nabo ze basinzirako okukuŋŋaanya obujulizi kuba yekulaga nti omusanguzi bagutya kati ne Police Act gy'olina ekuwadde nti bond ne paper z'olina processinga zoleka mu mateeka ne paper ya bondi mweri ate emisango gyefaanana teri musango gwa njawulo emisango gyawukanyira mu trial mu kooti nti bw'oba ate gy'olina kitandika mu Magistrate Court nti bw'ebanga jurisdiction tekola ne bagamba oyo bamukomitize tuki to High Court so process ya criminal procedure ne criminal trial eri clear mu mateeka gaffe aga Uganda tewali bwambozi na ndowooza za M7 ngenda ko mubulango bwenkomawo nja kukwata ku masimu gammwe tulaba ate nammwe ebirowoozo mmwe kiki ebiri ku nsonga area dokita endala gy'otwala ye nga minisita w'ekisikirizo w'ensonga z'ebweru bannayuganda bangi abagenda okuba ekyeyo e Bulaaya contracts amawanga agamuziweddeko abaana babonaabonera mu kiyumba munjagala mu dakiika nga 2-3 oziyiseewo tulabe kakati nze nga minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ekisooka nja kwebaza pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu Robert ne leader of opposition abampa obuvunanyizibwa okukola n'okugoberera n'okulondola ensonga z'ebweru w'eggwanga era nuno ndi mukisanja kyakubiri nga shadow minister owa foreign affairs kakati njaga emabega kawo UAE yawa amnesty ekisonyiwo bannansi bonna abagwira abawangalirayo muli ne bannayuganda nga abalina visa ziweddeko n'abalina okusomoza abalina file mayi obeera mu ggwanga nobera mu nga tolina visa bakuteekako fines kati nga ne bawa ekisonyiwo okubagiramu fine ezo naye nga n'okutereeza obutuuze bwabwe nga bw'omala obitereeza oli waddembe okufuluma eggwanga lya UAE no lyensi United Arab Emirates bannayuganda bagiyita Dubai kati Dubai kitundu mu ggwanga lya United Arab Emirates nga bologa nti Kampala mu ggwanga lya Uganda naye mu Uganda bagiyita nnyo Dubai abantu bagitwala nga yensi naye kati nga osobola okugamba nti bwe banzigiramu bino kanfulume kuba toyinza fuluma ggwanga ng'olinamu fayini mu visa yo oba bw'osalawo osigaleyo nga bakukkiriza okufuna omulimu onokola naye onofuna work permit empya kati ekyo nno kyali kyankizo nnyo kubanga bannayuganda bangi abalina okusomozebwa era nentukayo natambula mwa Wiru prison emu detention center nga mputu program etambula ku opposition naye emyezi nga gigwako nga tuse mu Oktoba awo nga abannayuganda tukizude nti bangi tebanna bakolebwako nawandiika ebbaluwa nga ndabye nti Ministry of Foreign Affairs ne government bafuuse kyekisirikidde amnesty eggwako ne mpandiika ebbaluwa nendweza eggwanga lya United Arab Emirates nateekako embassy yabwe wano mu Kampala nga tubebaza amnesty ekisonyiwo ekyo n'okusaba bongereyo era eggwanga lya United Arab Emirates ne lituwuliriza ne lyongerayo emyezi 2 ogwa November n'ogwa December ng'eggwako nga 31 December amnesty eno mu nkola yaayo ebadde nga bw'ojja ne passport yo bakugiramu ekyo ne bakuwa n'osobola okusaba obutuuze obulala oba permit endala permit olukusa olukukkiriza okukola okoze overstay oba okoze overstay oba ne mu fine olina emisango gya immigration nga bakugiramu kakati amnesty eno nga bannayuganda beetaaga passport era twakuba nnyo enduulu wano kubanga embassy ya Uganda mu UAE ne embassy ya Uganda mu South Africa Ministry ya Internal Affairs wano yali abayimiriza ogaba passport era nga bannayuganda babonaabona bwe tukuba wano ku nduulu n'emiranga ne mu parliament ne bakkiriza mu amnesty period by issuing passport emyezi 2 egyasooka era ne bazissuing obuzibu
buliwo ndale bagaba passport babanga passport nga obuwanvu wayo ba validity ya mwaka gumu oba ebiri kati bana Uganda jukira wetaaga okujja ne contract yo mulimu ne passport yo okusaba visa empya ya ingoli eri kati bami ngo oleta passport ya mwaka gumu ate contract ina yebiri tebasobola kuwa te permit kuba tebikwata kati bali ko belikola ki tebikwata kati bana Uganda bami abamu ba Africa kubanga embassy ya Uganda wansi wa minister ya internal affairs wano baba wa passport nga za myaka mitono tebaba wa full term ya passport ya Uganda ngabo inokola ki okubeera ate bwe twatuka mu extended period ya amnesty embassy ya damu gaba passport nga gamba nti internal affairs ministry yaji wadde lukusa ludamu lugaba ki passport abo bana Uganda abo category nekola ki nefika no mutawana omulalo ogulwo ne guba nti twanga de banga tudimaninga wabewo okutekesa mu nkola bilateral agreement endagano je tulina n'abakozi wakati w'eggwanga lya Uganda ne UAE endagano ewe banga weri buli muna Uganda wasabanga akozesa passport ya bulijjo nga asaba visa nga asaba permit eyokukola aba ayanguyirizibwa kuba bamanya waliwo endagano wakati wa Uganda ne UAE nenga tetulina ndagano eri enforced bwosaba kiri eribo okuwa oba butakuwa era banja babadde basabenga bana Uganda nga bali mu UAE babadde balwawo okufuna response oba okuddibwamu ekyo nno kibaletera okusoomozebwa kati abamu namune yaweddeko nga basaba renewal jukira abakuwa permit ya mwaka gumu oba ebiri oba esatu bwe gigwako ino okuddamu n'okola ki n'osaba kati abamu nga basaba renewal bambi zirwawo okuddibwamu kubanga eggwanga lyaffe lyateekebwa ku ki tetunaba kuenforcinga bilateral agreement nga amawanga nga Philippines n'amalala zigaina so awo ne wabirawo nawo okukola ki okusomozebwa kati fear enkulu eriwo nti bwe watabawo engagements za mangu eziri diplomatic amnesty nga yaweddeko UAE etera okukola ebikwekweto oluvannyuma lwa amnesty omwaka gumwe mabega we bakola ebikwekweto webityo nagendako mwawiru nga bakutte bana Uganda 3,000 era twabonaabona okulaba nga tubanunula okubakola ki okubajja ne olaba katukyogerako kubanga eggwanga nga UAE United Arab Emirates wabangayo bana Uganda basukka 5,000 5,000 kudda wakati wa 5,000 n'emitwalo 8 abawangayo mu ggwanga eryo kati twasooka basembezebwe embassy mu Dubai kuba embassy ya Uganda eri mu capital ya UAE eri Abu Dhabi mukulano ne bateekayo consulate omwaka ogwedde wabimanye ebyaliyo twagera okuzuuka enkyanga consulate eri mu kasino zaala bakubiramu bukubi zaala ne tulwana tuyomba n'ekyo tugulube n'ekyo ne bajja mu kasino yaabwe kati tenaba kuddamu full operation nagenda okebera nga bakateekayo omukozi omu alina powers nga foreign service staff abana abakozi baliro konti amusimuzi driver kati tesobodde kuyamba omuntu ofuna service alina kutravelinga paka Abu Dhabi eyo tuli mu UAE kati okusomozebwa ku balina bana Uganda kunene kati wesanga nti nona yagala okukomawo nga bimulemeredde nga passport yamubulako passport eweddeko kati tebafunye passport ate beetaaga kye bayita emergency travel document naye embassy eno gikola ki that's why tudemanding nti walina okubawo kati engagements kubanga ali amawanga g'abawalabu gawuliriza nnyo for example twagala ababasibiddwa amakomera ag'enjawulo mu UAE ku misango ekyali gya immigration babasabire ekisonyiwo oba pardon kubanga eggwanga UAE lisonyiwa nnyo mu kisiibo ne ku yidi tulina kuba tutadya watekebwa ya application kuba na Uganda ekyokubiri singa babawo ebikwekweto tuba tuyolekedde okutandika okudinga bana Uganda abagenda okuyolebwa mbungi batekebwe ku immigration centers buli nsi bweyola abantu we batyo yevunanyizibwa bakomyawo naye olwokuba babeera bangi mu bikwekweto webityo basobola okusibira mukomera emyaka 3 emyaka 5 nga bakyalonya busobozi bukola ki bukuza kyekabyanga bali bambi abaana babeereyo bakwata kamera ne bekuba ebifaanyi ne bakabira mu kamera omuntu alowooza byakusaaga olwokuba yagamba bayiseewo okwekwata gali amakomera geri kye bakola bakulekera essimu yo ne babawa ne wifi osobola okukuba endolo kubanga buli afulayo agamba nti afunye amuyamba omuzza bagamba kale katukirira ng'okole ki oveeyo meaning tulina okuba ne readiness nti ku kesi eziri extreme okuba n'obusobozi obuyambako banna Uganda balemu esibwa bbanga ddene ate yaluwa okimanyi nti oyo esibula amakone mu parliament kuba wati batugamba yateeka ne kasine Dubai oyo ye atwekweka dda oyo dongo yakola kiyekweka dda njagala kwata yesimu embwe kadi so obuzibu kyetundimani gesawe no nange nga foreign affairs minister opposition ngenda kukola kino kisoboka okulaba nga tulimo okwengeginga eggwanga lya UAE n'okusigala kuba omulanga buli munansi alina gwasobola okuyamba uli akubye omulanga muyambe abana Uganda bali bine twagala kufokasinga kulaba nga tu negotiatingira empangala ennungi y'abana Uganda kuba nidi yawe esooka si yakomawo ekyabatwala
ekyabali eri ekyabatwalire kufuna mirimu green pastures kukola twagala government ezili sensitive ne concerns z'abantu tufokasinge na ku engaging ali gwanga okusigala nga baba omwaka akabembereza kuba kyasoboka ne government yambe yagala mube mulungi ati kati bwe buzibu tuina bateka ku pressure kuba lono ya fesoka ku keeping our government in check kati kuvunanyizibwa bwa tuina kubajjukiza ebbanga lyonna era wansi wa leader of opposition bwe yakalangirwa Jolly Ssenyonyi yabagamba nti lolo yesoka gye yasoma mu parliament to keep government in check kati naffe as a shadow minister lolo yange yeyo ku line ya foreign affairs keeping a government in check kati tubagamba ibino kolebwa twagala diplomatic engagement okutesigana eggwanga lya wadi okufuna fair landing ne fair consideration oba obulungi bwa banda Uganda abali eri abagala okukola kibajjako ki nga tulina embassies ne ba diplomats ne foreign affairs ministry okutesa baba simplifying ira baba nguiza approve kubanga nayogedeke mabegao kibata passport index ya gwanga Uganda bana abasajja baba batesa bo batesa passport za ready eza diplomatic ne service passport choba bote bafika visa ni muna Uganda akwata ordinary passport bakutuma ekyapa ne bakutuma ebbaluwa y'obubatize ne bakutuma ebbaluwa y'obufumbo bank statement kiraga obunafu wa passport yafe era kyekimu ku kitera okumya application za banansi babenga bali bweru wa gwanga n'abali wano wawulidde abawera mutwalo bamiddwa visa ogenda mawanga agebweru including UAE nenga kiba ku ki passport index bano baba bateseza passport ya Uganda bateseza zine ezabwe ze bakwata eza ready ne service passport eyo tebajimba visa ono akwata ordinary passport ndudde omwaka mulamba ngamba DRC mwajigirawo mwajiwa visa wevo mukonga ayingira wano nga tasudde visa ne muna Uganda etaga $10 ne wabagenda lunaku lumu tewali kye bakola wadde okuteseganya reciprocity kulaba nti amawanga tufuna return muna Uganda kati yetage talina wasaba visa online nga amawanga amalala amawanga amatindike tulina gosobola ofuna visa kwa live amawanga amatindike gosobola okuyingira nga waliwo visa waiver ebyo buli passport webanga ili strong oyangu iwa buli kyosabye kabe permit ya kola kabe visa ya kola ki that's why ikibu kukyetedde bana Uganda okusomozebwe bweru wegwanga bwe bugayavu n'obulagajjavu oba government ya kuno era obunafu wa passport egwanga nga Rwanda lisobola ofuna visa ya America empanvu myaka 5 ku 10 egwanga lya Kenya ne Uganda tufuna nteseganyezo bilateral engagements kade UAE kimu kukizibu ekiriwo so bana abasajja banyunyu tebafa ku banansi buuze ekibuuzo kyo sebo banyabo halo mkuludingi jewa mu bwangu buuze ekibuuzo kyo sebo Kyabanze kyembuuza nti amateeka bannayuganda tetulina okwekwatira okay gwani tubulire erinnya lyo nze Mbaziira Timothy ndi Mukalagi Mbaziira Timothy bannayuganda twekwatiremu tusobole okuteeka gavumenti ku nninga ebintu ebinyigiriza bannayuganda tulina kwekwatiramu amateeka gakole okay tuyanza nnyo webale nnyo bw'atyo munnaffe bw'abadde oyo mubadde mukkaanya naye akadde katuweddeko nsiibula busiibuza mubadde bawuliza balungi nsiibula batuuliza mu second nga bbiri bannayuganda nga mwaddanku nnyingi omubaka w'ekyaddondo ate minisita wa foreign affairs of opposition njagala okwagaliza president Kyagulanyi omwaka omujja omulungi njagala okwagaliza bannayuganda omwaka omulungi ogw'emirembe ogw'essanyu omwaka gwa lutabaalo tugenda mu protest vote tugenda kuyiriba kulaba nga tuddiza obuyinza mikono gy'abantu mwe banda Kyaddondo nga mwaddanku nnyingi nkyaliwo nnyo tugenda tukyalumba nalo na bidi kulaba nga tusigala mu struggle okununula bannayuganda n'okununula Uganda eyawamu mukama nga ye mubeezi waffe Ssaabasajja Kabaka awangaala abatuulize mbadde bawuliza